afiiriddewo. Katonda wange abadde avuga emmotoka ebadde epaakingi. Oluvudde eri sipiidi agyekubyeko bweku. Afudde oyo. Katonda wange avudde eri bw'ati. Video za mirundi ebiri naye nga zonna bitalo byereere. Omusajja oyo yabadde avuga boda boda n'atomera ekimotoka already ng'emmotoka epaakinze n'agitomera n'akutukirawo. Naddala ebyo bitera otuukawo nze ng'omuntu nali nvuzeeko emmotoka nagivuga okuva eyo ebwayise nga ngenda side z'eyo Matugga naye nakola overnight ntushootinga music video eno personal experience. Twagenda shootinga music video lunaku lwonna tushootinga tuyimiridde twetala tudde eno video zaali bbiri. So video ezo twazimala almost zaali mu ssaawa nga 9 nga zigenda mu 10 ez'ekiro. Ne tugenda okutwalayo ebyuma twali tulina okubeera nga tubitwala kamera tukubizaayo ebintu. Konze mu kifo ky'okusula wano kanvuge lumu emmotoka ngende esula ewange. Navuga emmotoka ku makya ssaawa 11 zigenda mu 12 naye ng'amazima otulo tunnuma ndi mukoowu paka we natuuka ewaka n'engipaakinga. Naye nazuukuka ku ssaawa 6 ne neebuuza engeri gye natuuse ewaka nga nvuga. So ekyo gwe wenna akeera ku makya manya nti in most cases abantu abo musinganya nabo kuva ssaawa 10 paka simanyawo abamu babeera bava mu bbaala, abamu baasuze bakoowu, abamu baasuze bakola. So obeera nga so much careful ne boda kijogenda olinnyako ani agenda okuvuga. Tosala nakubo ng'ogamba mbu emmotoka yiye gye ndaba enkubyemu amataala. Oli ayinza okubeera nga talaba nga yeesumagiridde nadda. So mbeere careful. Musajja wattu bw'atyo obulamu bwe bwakomekeredde. Ku makya kyaleka musajja wattu yasuza azoba be nadda eno. Ku makya obudde buli mu kubeera nga busaasaana. Musajja wattu emmotoka epaakinze naye najja n'agikoona teyavudde waawo. On top of that, kankutereko ne story ono TikTok Omujamaika. Bamuyita Nia. Yes, bamuyita Nia. Yafudde TikTok Omujamaika. Yafudde nga a live streaminga. Kigambibwa mbu yakubiddwa masasi. Okuva neera eri entalo nga wozirabe ez'oku TikTok oba lwama banabeerako n'omulala ne bayogera kino ono najja kwegamba weziti entalo. Naye musajja wattu yafudde naye enziika n'effino ye yabadde ey'enjawulo okubeera nti bamutaddemu keesi eya giraasi. Waliwo omuyimbi actually sijja namukweka Dr. Jose Chameleone ekiramu kye yagamba bwe ndiba nfudde njagala munkolere casket nga ya giraasi so that omuntu yenna we munanteeka nga tekyetaagisa sooka situka kujja kunningizaako waati ng'omuntu yenna asobola okundaba yonna gy'anaabeera. Musajja wattu bamuwadde amaziika goyinza oyita amunera ng'egyabadde TikTok ndowooza geego bagiyita batya agalakizale. Bamuwadde amaziika agalakizale sanduuke ya giraasi buli omu wedda amulaba. Kala ze abadde asinga okwagala papo neero wedda bazidizayinize buli wamu. Yasinjagaddemu kuwaako kubanga atrendinze abantu abayinza okwebuuza mulambo kyogo wedda oguyimiridde mulambo kyogo wedda gwe bazunza mu casket munnange TikTok Omujamaika ye yabikoze era bw'atyo engeri gye yabadde influencer w'amaanyi nga n'ennamba ze ku TikTok n'okuziika kwe kwabaddeko ennamba neera buli wedda live streaming mwana wattu ng'afuna following ey'amaanyi oba ey'enkomeredde. Wano ko SMX Media swaba nnyo okulangira bizinesi yo tukubirako obukubizi ko n'ennamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera still wano